ttiyagaasi n'amasasi byesozeza mu bbanga olulala bakkansala babiri ena misinde okulanira ekifo kyemo kino kivudde ku miranyi kwe yawangula neyawangulwa mugombole sekulu okuli wabulaho Moses ne Walimba Bernard nga balonda bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kabawa empapula eziraga nti bawangula. Enda bivudde kuyita wabulaho Moses olw'abawagizi ba Walimbwa ne beesala omugunji kivuddeko poliisi okwakubamu omukka okubalagala wabula wabulaho yasigadde alayira wadde nga ttiyagaasi abadde yesuza ne ssentebe wa disitulikiti ey'enamisindwa Emma Bwayo alayidde Esther, a Chief Magistrate, I do declare you duly elected LC5 Chairperson, Namisinga District. Omugenyi omukulu nga omwogezi wa NRM Emmanuel Domuti yasobodde kwogera olwa ttiyagaasi nga ne sipiika n'olukiiko lunafuga disitulikiti tebalondeddwa ye Bwayo lulayidde n'awera okuweereza abantu sakuno okukola namisindwa kubejjuddemu obulyake isiise embeera yeerala babandu befe mwamanya mulina misino yabola ingusi ngali munziga ate okulwanisa enguziku bwegutego wadde Nansana municipality ngulade bakubye ebirayiro okutandika obuweereza asusse okulayira emmeeya omujja John Bosco Serunku manyidwa nga Kana Kambata. Faithful service to this council and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda. Olumaze okulayira nakwasibwa byagenda okwesa ng'aweereza badde okumwambaza ekyambalo n'okumukwasa ekisumuluzo ky'emmotoka mwagenda okutambuliramu. Ekizzeko bye bakkansala okuba ebirayiro obwedda gwe bayita gira mu sitayiro omubadde n'obuyimba. I give faithful service to the council and support and uphold. I give faithful service to this council. Constitution of the Republic of Uganda. I will preserve, protect. Wakadde mu kuba ebirayiro olw'abakkansala batamitamye n'oluzungu era abawagizi baabwe bwe bali balemereddwa okulwogera ne bagattawo. Bakkansala nkaaga bakubye ebirayiro okuweereza mu kanso y'omunicipality empya babiri ku bakubye ebirayiro kubadde Andika Obusinja akiikirira abeewoma ne Tracy Kigule n'abakozi yafiirwa bba Joseph Kiguli bakubye ebirayiro wakati mu maziga. Simanyi engeri yakubinnyonnyola ebyo naye ndi lonely nnyo. Kana Kambata lumaze okulayira asuubiza abantu b'e Nansana okozesa omusolo gwabwe gwe bawa okukulaakulanya Nansana. That we are going to follow the Local Government Act and our rules of procedure and other relevant laws while implementing our mandate. Ono erayidde okufaafagana n'abantu abenyigira mu kulya engoze bwe baliza okubibira batudde mu kanso esookedde ddala okulonda sipiika okubadde Moses Kalungi w'NRM ng'onabyenkanye ne Sulaiman Matovu ne w'NRM. Akalulu kagenza okuggwa nga Moses Kalungi awangudde n'obulwa 69-21. Ne Kalungi akwasisa ebikozesebwa n'okumwambaza ebyebalo n'alaga byagenda okutandikirako. Omumyuka ebalonzera okwagola ekyo ONUP Kiza Faizo ne batuusa bwe bakusakidde eggulu eno Bukedde TV.